basse obwakabaka nga bwagadde malali ne diguli balina diploma newa abo be bantu ab'ensonga abasaanidde okuyingira mu buweereza wakati mu bwa bize bwe bakola ki bwe balimu n'obuvunaanyizibwa bwe balimu tusobola okusitula obuweereza ku muluka situla obuweereza ku ggombolola situla obuweereza mu jjagude n'okusitula obuweereza mu bwakabaka okutwaliza awamu ayi katonda kuuma alise nnyo ategeeza essaawa 2 bakutuuza baami b'essiga naye bw'asomye kirimu ebyagenda okukola nayo we muluka mwogerere Brian Semakula nga nze chairperson w'ekyalo kino Nantabulirwa nga kisangibwa mu Goma division. Lunaku lwa leero lunaku lukulu ate lunaku lwa ttendo okubanga nga basobodde okutuuza ow'omuluka era tusobodde okufuna ekitiibwa ekya Ssekiboobo okujja ku kyalo kyaffe okutuuza omukulu oyo. Mpozi era tulina essanyu ly'amaanyi lya nsusso kubanga ye mukyala asoose okujja okutuuzibwa ku mukolo guno olunaku olwaleero. Mpozi ensonga y'oluwummula luno abaana abawummudde ffe ku kyalo kyaffe kino tubakubiriza abazadde basobole okuwa abaana emirimu egy'okukola okusinga okutaayaaya ku kyalo. Abaana bano balina obuzibu bungi nti babadde basibe kati eno we babatadde babadde nga be batadde bagende bakole ebbeetu byonna bye baagala kuba essomero babadde basibe. So n'olw'ensonga eyo nkubiriza abazadde naddala abatasiiba waka bagezeeko nnyo okulaba engeri gye bakuumamu abaana batya nti omwana ono tumukkiriza nnyo kugenda kukyala kuba mu kugenda okukyala eyo abaana bano bayonoonekeramu nnyo. Ku kyalo kuno nze chairperson ntwala obuvunaanyizibwa okugenda nga nnondoola abaana abo okubayitamu okubakuŋŋaaniza awamu ne tubawa okusomesebwa okw'okwekuuma obulwadde n'ebirala bingi okwonooneka ng'okunywa enjaga ebyo byonna ssebo mbikwatako ku kyalo kyange kino era nkubiriza omulanga n'ebyalo ebirala tugezeeko nnyo okukuuma abaana baffe basobole okubeera obumu bakule bulungi. Ensonga ya security ekyalo kino nkikutte bulungi ku nsonga ya security olw'ensonga nti ebiseera bino bye tulimu bibi abantu ababbi beeriisizaamu enkuuli nga baleka abantu nga balesa amayumba gaabwe nga maggule nga maggale bajja ne bagaggula nga bakozesa kyansi eyo nti tebaliiwo bagenze mu byalo. So abantu bwe baba bagenda mu byalo mbakubiriza nti babeere nga baleka ennyumba zaabwe nga bazirekamu abantu nga tebazireka bwereere. N'ababbi tubakolamu ebikwekweto tubakutte era abasinga obungi bali mu makomera. Mala Salongo ze vice chairperson w'omuluka guno gwa Nantabulirwa. Olwaleero twagala kwebaza Katonda nti tufunye omwami ow'omuluka guno gwa Nantabulirwa era atuuziddwa olwaleero w'ekitiibwa Ssekiboobo Mukulu Alex Salongo Mulembya. Ffe ng'abakulembeze ab'omu Nantabulirwa tuli basanyufu kubanga olwaleero oluvannyuma lw'emyaka emingi olusoose okutuuza omwami ow'omuluka guno ababaddewo babadde nga bakuuma bukuumi. Mu ngeri enjawulo ng'omukulu Ssekiboobo bw'alambise era bw'akubiriza abazadde okukuuma abaana nange nyongerezaako eddoboozi basebo ne bannyabo bannanantabulirwa bannamukono municipality twongere okukuuma abaana baawummudde abaana mubaliisiza bulungi abaana banyirira ate nga bato. N'olwensonga eyo bannange mukkirize tugaane baseddubuto gye bali abayita eyo mu makubo nga emize gyabwe ko tebannakola ki tebannagyesalako. N'olwekyo buvunaanyizibwa baffe ng'abazadde okukuuma abaana baffe, abaana mubakuume, abaana mubasomese, abaana mubafunire bakansalaazi bongere okubabangula. Omwana omuwala akula atya, omwana omulenzi akula atya. Mwabalina ku nnimiro mubatwale balime buli kimu kirina ekiseera kyakyo wabeewo ekiseera ekyokukola n'ekiseera ekyokudda mu bitabo byabwe bwetujja okusobola obbakuuma. Njagala kwongera obbajjukiza nti ennaku zino wadde tugenda mu manzaali ga Christmas naye temwerabira nti ne school fees abaana bagenda kuddayo amangu ddala nga tuvudde mu
Christmas. Bannange mujjukire nti ssente zeetaagisa. Amasomero ennaku zino ssente gazaagala zonna ku lunaku olw'omwana okuyingira ku ssomero. Ate nabo tobannenya kubanga ebintu bya bbeeyi. N'olwekyo bannaye tubakubiriza musaasaanye empola. Tewali nnyo kyanjawulo. Ebintu bino bulijjo bye tulya nkoko bwe ze tulya. Bannange tewali kyanjawulo kiri awo. N'olwekyo tumanye tulye naye nga tumanyi nti nno ne school fees gyali. Kale temwerabira nti Christmas ya nnaku 2 naye ennaku 2 bwe zinaggwa enkya kyekinaddako. N'olwekyo tubeere beegendereza nga tukimanyi tuwaliyo ate obuvunaanyizibwa obulala ate eno si ye Christmas tetugenda okusembayo okulya. Ate n'ekirala mukimanye security etandikira ku mmwe. Mubeere beegendereza obubenje bungi olw'abavugisa ekimama abaagala okukola ennyo naye ate n'ekirala ne bano bakyala kimpadde abaagala okukungula gye bataasiga nabo beeyongera mu budde nga buno. N'olwekyo tubakubiriza security etandikira ku mmwe ebyokwerinda mu bisoosowaza. Yamazima mukyala lwawadde omukabona ng'owesaza omugugu gwetikulako omusaasi nentuula wano kuba ekyamazima ebintu bingi tubadde tetumanyi entambuza yaabyo. Sebo mu bantu bano nyongera okwebaza obutatiirira gombolola ye neyamituba mwenda goma baagaliza akaseera akalungi kampite mu kutuuza abaami b'emiruka nseeta ne nantabulirirwa nga wessaza yakulembeddemu enteekateeka eno naye obubaka bwange bugenda eri abaana bawummudde abazadde tukumenye abaana era abaana bafube okulaba nti beetangira akawuka ka siriimu. amakyakuweereza owulize bulungi twagala tugaddeko etwaliyenga ddene nnyo jakubasaamulira mbule Ssaabasajja mukubireko nnyo mu ngalo. Bintu bingi nnyo basala atuwadde. Ffe tetulina okuddiza Ssaabasajja kyatulagidde abantu baffe emikisa gye tufuna tugibaddize. Tulina Ssaabasajja ayambako ku baana be okusoma abeenaabo okuyambako genda ku gombo okutuusa nga abantu abeekesesa obulungi okulinza Ssaabasajja Kabaka batajja kukiirira dda mu londo bavuddeyo ne bagamba tujja kukozesebwa Kabaka yakubaza omukyalo ogwo olwemba kinambo mutunda olwemu jako omutuusa kugenda yadde teyali mwami wamuluka ntegeddeko nti emabega eriyali mumyuka wa mwami wamuluka njagala okumwebaza nesekumwebaza era singa tabadde ye mbadde ngenda kugiza emmotoka yange kubanga teri mugeri mukulu ayageza mugeri mukulu era mumukubireko nnyo mungalo naye era akaseera wali kijja nga Katonda si yakikoze akaseera kemmaze wano wadde waffe mutabani wange ose n'oyogera ku kigambo ky'obutonde bwansi ffe Obwakabaka tuyayaanira federo tukole ku nsonga zaffe ebibira byonna nawale enantabuulirwa nga bw'oyogedde wadde obujulizi waliwo bijja waliwo n'ekibira ky'akasaalizibwawo myaka 8 kibira kya Bwakabaka bakigabananga abagabana emitwalo naye ng'onoonya omwana wa gundi tokola ki tumulaba tetuli mu bitundu eby'omabira ewaffe ebyo ebyebukulya ebibira twabikuumanga na miggo bwe baleeta amagye tewakyalina mututukola ki ne bagamba tugabane ebibira gabyegabanya nsaba eddoboozi nge lyoleese tugende mu bakulembeze baffe abagavumenti wakati ensonga zitulina okwogerako ezitukwatako ezigolola omuntu wa wansi ensonga ezo tuziogereko yebbi wamala njagala kutumakyaga nkuwulidde ng'ogenya ofiisi omukulu oyo ali muweerezi mukulu wa Ssaabasajja ku ssaza ali mu kitongole ky'ekikula ky'abantu naye nsanyusa ennyo nga bwe tugattako eddoboozi erimuka eri abaabo ensonga zaffe ezo tuziogereko tugatte eddoboozi obutonde bw'ensi busaaliziddwawo mu bugenderevu kitane kyogera kuba gavumenti seebantu busaaliziddwawo wati nange nsaba abakulembeze tugatte eddoboozi
omwami wa kabaka omutongole n'omuvubuka n'owegunda Ssekiboobo sirina buyinza kubanga batukuza obwakabaka buli naye tebantuwakkiriza. Singa tulina obuyinza byo byonna tubyalikoze eki byabibaddewo. So tetugamba okuyaayaanira ffenero, tetugamba kwesalaasalamu oba kusosola. Bwe buyinza bwe twagala tukuba ebintu byaffe kaja naakuwa obujulizi nti olwalinawo ekibira ekikwa bisobo tukola ekiyambulako tekimanyisiffe omwana naakulaga tamanyi nanjobe tamanyi nange wanakisaaga. So etubanga tutuuza obubaka ku bantu baffe yadde eddoboozi obwakabaka buyaayaanira nnyo enkolagana y'obukulembeze obwa wakati gavumenti yaffe ey'ebukulu. Kandi bakabaka Weegomba yayogedde bulungi mujja tusaasira nabagambye omukolo guno si gwa mmiigira gwanne kuliko ebiwolekebwako bingi. Obwakabaka ekisaanyizo ekisookera ddala kubeera muwulize ekinamulondo. Namulondo si ntebe ebikibako ebituwa bingi. Omwami ow'essaza oba ow'eggongola bwe yali alambula omulukago wali luddawa ne tukola okunoonyereza ne tusangayo akabonero yagamba talina budde. Omwami owakabaka bwe twali tuli ku luwalu lwaffe ennamulondo eyo tuba tuwalirira nnamulondo oluwalu lwaffe kubanga tetutulya bifuwa era weekolera ensobi muweereza bange kati ate ebintu byakyuse nnyo. Batugamba nga myaka ena okira tekinavugwa newensobeza kanyawo ne basebo namaze dde okweyanjula naye njagala twala omukisa guno okuyozaayoza wannyinaffe muwala waffe Ssaabasajja okumulengera wekube mutooki bantu bameka abanene n'abatono abaganda n'abaavu abategeera ennyo n'abali makkati abo abali ku kyalo kuno beno okulengera n'akufuula omwami wa kabaka w'omula kuno ogwenandabuulira eno ddene. N'olwensonga eyo njagala kuyozaayoza olw'obuweereza bwotuuseemu. Jjajjaffe taayogera abatwogerangalanye akuwa omwami akuwadde kulya. Okulya kya mazima naye kulekerwa ebikolwa. Omwami wa kabaka ng'oyagala onyumirwa obwami sooka otuukirize obuvunaanyizibwa bwe Ssaabasajja n'akukwasisa. Njagala kusunikira bintu bingi nnyo ebigenda okukyukakyuka mulamu wo. Ofuuse enkoko njeru buli omu ng'oyita oyo mwami wa kabaka ebyowaka ebyokulabirako bingi. Ali mwami wa Ggombolola nina enneeyisaamu mu wa Ggombolola naye sigala kufuuka mwami wa Ggombolola era nina enneeyisa gye nneeyisaamu. Ssaabasajja bwe yankwasa obuvunaanyizibwa n'okutuuka mu mwami w'essaza Ssekiboobo bintu bingi byo byakyuka. Ebikulembera bayinza obutakutegeera naye bwe tuba tutuukiriza obuvunaanyizibwa n'okutuuka Namulondo kiwerekebwako emikono. Enjogera ekyuka teka okwekeziza by'ogenda okwogera ati kibeere bitono nnyo entambula ekyuka olw'okutuyita okutambula okw'okusanduuka n'otandika okutambulanga omwami wa kabaka. Abalabi bayinza okulowooza nti otandika okwegulumiza n'okwewulira naye oba okola kituufu oba okola n'endya munnange ekyuka twobadde olya nga tuli mwami wa kabaka nammwe ebibagamba ebintu bikyuka ekyo kisiirako nnyo essira kubanga oluusi okulya tukusuulira ddala kutumalamu ensonyi. Oyinza okuba nga olina ensonyi ku nsonga eyo naye b'okise nabo b'oli nabo ensonyi bazisuddeko olw'okulya. Omwami wa kabaka tasimba mmere. Omwami wa kabaka
abaana abazadde abamu tetumanyi nti obutateekateeka baana baffe tuba tusiika busaayi bwaffe tuba tusaanyawo Bwakabaka. Abaana tutandike okubateekateeka empisa ennono yaffe n'obuwangwa kuviira ddala ku kyo. Omwana ow'obuwala omutegeezi nti oba obuuza omuntu yenna ateekeddwa kufukamira. Oba olina diguli oba tolina, oli mwana muganda, omuntu omukulu bakubuuza akoze eki? Ofukamidde. Omwana omuwala okutegeera nti oweebwa ekitiibwa oteekeddwa okwambala obulungi engoye ezibuuka amaviivi niweeserika bulungi. Oba olina diguli oba tolina, ekyo kyokka ekigenda okukuuma ekitiibwa kyani ky'Obwakabaka. Omwana omulenzi aganda tusiddeyo bwa Naggamba nga tutunuulira abaana baffe bava mu mpya kuba nti bava mu nsiko. Omwana omulenzi n'asiba enviiri, taata ne maama ne bamutunuulira nga yambi baana bavudde ezo eziwali mu ttamu ekisolo. Baana bavudde ku masomero nga bambala bulungi, ne bayisa bulungi. Obasaana kaakati bayita mu kkubo bambala mini. Omwana ne maama batambula bwe bagenda okulaba mbotege banga limaze nga sikulaba ng'ogeza akabina. Omwana omuzadde omukyala yagamba ne maama akubye emmini n'onoonya omwana ne maama nga tukola ki tobaawula. Njagala abazadde bange nga tutuuza abaami ba Kabaka nga tutwala ekitiibwa kya Mukama kyavadde tubulire abaana baffe badde ensonga. Nsaba abazadde tukuba abaana emiggo mu masomero ne tubambaza kino na kiri olw'okuba boogedde olulimi Oluganda. Lwakakeerera wano noonyeza erinnya ly'empita nakimbugwe mu lulimi lwonna lukikoze eki? Katonda teyakola nsobi kukola mawanga buli mu kitundu kyabwe. Abaganda n'abateeka mu Buganda mulimu ennono yaabwe obuwanga bwabwe, mulimu n'Obwakabaka bwabwe. Baleke basoosowaze ebintu ebyo byali tuyiga bye tuba tugattako. Naye omwana omuntu asukira n'omuntu ng'ayogera Oluganda kuba atayogedde eki? Luzungu. Luzungu lulimi. Akiri batakutira abo naye ffe tukiriza kukkiriza lulimi lwaffe Luganda nga tuli mu Buganda nti ate boogera Oluzungu batakutira Oluganda. Nsaba bajjabo ne bassebo twagayise ensi yaffe nga twagayisa abaana obuwanga bwabwe. Ebyo byonna nga tubyogera toyinza kutangala lulimi lwo ate n'ogamba omuntu ayagala ensi ye. Badde baffe batukulembedde enteekateeka z'omukolo guno ogw'ennono okutuuza omwami wa Kabaka mugole waffe. Erinnya Elijah Boogere Lubanga Mulembya, omwami wa Kabaka atwaza essaza lino ery'Ekyaggwe Kiboobo. Olwaleero nga 11 omwezi guno ogw'Ekumi-n'ebiri 2023, essaza ly'Ekyaggwe litandise okutuukiriza obuvunaanyizibwa Ssaabasajja bwe yalikwasa okutuuza abaami ab'emiruka. Tugabanyizzaamu emiruka 8 naye tugabanyizzaamu ebibinja nga 10 olwaleero. Abamyuka bange abakulira ebitongole nange nze lwange nakedde ku makya tuuzizza omuluka gw'esseeta era bwe nvuddeyo tumekereza n'omuluka guno oba gwe tumuliddeko n'atabuulirirwa. Njagala okwebaza abaami ba Kabaka ababutuuzibwa kubanga buli kimu bakituukirizza. Tubatuuzizza mu nnono era okusinziira ku mawulire ge baatutegeeza omukolo guno gubadde gukyaluddewo okubaawo kubanga abaami babadde bassibwako busibwa nga bakuumi, naye omukolo ogw'ennono nga guno gubadde gwaluddewo okubaawo. Kino kyateekebwateekebwa minisitule yaffe etutwala gavumenti ez'ebitundu nga baagala okuzzaamu amaanyi abaweereza ba Ssaabasajja ku mitendera gy'emiruka n'obutongole. Ebitawuluzi ebisinga bye mbaddemu nze bikuumiddwa bulungi yadde ebimu byataataaganyizibwa. Nja kwebaza abantu ba Kabaka, enteekateeka ebadde nnungi nnyo, engoma zisiibye zisindogoma, abantu bagabuddwa bulungi, emikolo gyonna obulombolombo obukolebwa ku mwami wa Kabaka ow'omuluka bwonna bukolebbwa nga tugoberera ennambika y'abakama baffe nga batulambise. Abaami ba Kabaka baweze mu bantu naye okusinga byonna ekinkutteko ennyo kubanga ebyobugagga bya Ssaabasajja Kabaka bibadde bisinga kusibwako nnyo abaami abatongole n'ab'emiruka.
beeyamye okulaba nga bakuuma ebyobugagga bya Kabaka okubirwanira n'obinunula era obutaddamu kutaataaganya kyabugagga Ssaabasajja Kabaka ekiro ettaka lya Ssaabasajja Kabaka. Beeyamye okukola obuteebalira, beeyamye okukola obuvunaanyizibwa bwabwe era ne bagamba omulimu gwe baliko ogw'okuweereza Beene obuvunaanyizibwa bwabwe si mulimu gwa nakyewa, kubanga Obwakabaka mwana waffe tulina omulera, tulina omuyonsa paaka lwanaakula ne tutuukisa Buganda yaffe ku ntikko. Beeyamye okugoberera enteekateeka zonna ez'Obwakabaka awali atali kutiiririra Namulondo, okugeza beeyamye okubeera n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu bulungi bwansi, okulaba nga bakubiriza abaana okubeera abayonjo, abaana okwambala obulungi, okuddamu empisa ez'ensa, okulekeraawo okwambala obubi, abaana ab'obulenzi okulekeraawo okusiba enviiri, kubanga ezo empisa ziza abaana balenzi, si mpisa yaffe mu Buganda. Ne beeyamye okukubiriza abaana ababuwala okwambala obulungi, balekerawo okwambala enkunani. Ekyo nno nga kijja tuyambako okukendeeza obubaate obugwa ku baana baffe ab'obuwala, obuleesi abaana baffe nga bakwatibwa akawuka aka mukenenya, ate nga mukimanyi bulungi nnyo Ssaabasajja yawa ekiragiro 2:3 ayagala kulaba nga Mukenenya avudde mu nsi eno. So tugenda kuba basaale n'abaami abo abavutuuzibwa okutuukiriza ebiragiro bya Ssaabasajja Kabaka. Mbaagaliza akaseera akalungi Munnakyaggwe, mwebale kubeera nteekateeka eno n'ogiwagira, n'okwebaza ennyo bannamawulire baffe ba Kingdom TV. Nkubiriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi okusingira ddala nga nsaba abazadde baabwe abaana baffe tubakuume nga balina bye bakola. Kijja tuyambako abaana bayige emirimu etujja ssente, ensimbi ezo ezisobola okuvaamu school fees. Ekyo kijja tuyambako omwana waabeera ng'alina mukadde we bali mu mirimu, n'okusingira ddala essaza ly'e Kyaggwe liyimiridde nnyo ku by'obulimi. Abaana bategeere nti obulimi mulimu, okubeera mu kyalo eyo ne tulima ne tubeera n'emmere etumala, emmere ne tuggyamu ensimbi ezibayamba okubayimirizawo mu bulamu bwabwe obwa bulijjo, mulimu. Era ekyo kijja na kuyambako abantu okutegeera okutaasa ebibanja byaffe bakadde baffe bye batulekera. Abaana batunda ebibanja ne bagula boodabooda ate nga ebibanja ebyo muva ssente. Abaana ab'obuwala tubakubiriza mubakuume. Abaana bavudde ku masomero nga bambala bulungi, era ennaku zino tubadde tuyita mu matawuni tukubiriza abantu. Abaana ab'obuwala bavudde ku ssomero kati batandise okwambala obubi enkunamyo. Abazadde mulimu gwaffe okulaba nti abaana tubateekateeka bulungi n'okubabuulirira. Tuleko n'abaana twambale obuvunaanyizibwa. Bwe tujja okufuna omwana agenda okugasa ensi eno, kubanga guno omulembe gw'abavubuka b'omulembe omutebi, abakulembeze baffe abaleero n'enkya. Mbaagaliza Krismasi ennungi, omwaka omupya ogw'essanyu, Ayi Katonda Ssaabasajja.